Banjomani muleme kutulinyirira. Omukulembeze mukulu oyo yatugamba tuboole abantu abo. Era bannayuganda kye bakola. Kati gwe Banjomani ow'amattuse gy'ow'amattuse naawe otudde ku kiraivu ky'abantu. Abantu be twasibira edda ku njegere ensi yonna twagirabula ne tugamba abantu abo bakolera ki? Museveni. Atabukidde Banjoman muganda wa Mwami Kyagulanyi. Yeah. Banjoman, I believe nze nganze is much more in the struggle than omuntu amugeredde ebigambo ebyo. Definitely. He is. Seriously? He is, of course. But the challenge we are having sometimes, and it is general, for some people to think they are much more enrooted in the struggle more than others. For some people to think they contribute much more than others. Bobalowooza balina omugaso munene oba bakola nnyo okusinga abalala. Like oyogedde n'ogamba nti for that person Kiseka eyayogedde ku Banjoman nti Banjoman ate amusinga okubeera nti ayagala nnyo struggle. So I don't think nti nno obulumi Kyagulanyi bwali mu kubanga ayitamu essaawa zino Tuumalu Kiseka awufiiringa kye kimu ne muganda wa Mwami Kyagulanyi Banjoman. Does it make sense for you to know? If someone akubuuza n'agamba nti tobadde mu struggle okumala ebbanga Banjoman ne Umaru Kiseka ani asinze okuyiwawo nnyo omubiri? Kozi wano tugenda mu kuyiwawo omubiri. Kakati okuyiwawo omubiri bwe buzibu enkugambye nti ojja mu kintu nga gwolowooza nti yo contribution esinga ey'abalala. You're misguided. Bwe wadde nnyo amadalaka okusinga abalala. That is giving yourself self-importance. Before you know, nga banno bonna bakosezza abalala, because for you think it is only you who matters. Okay. Omwana oyo I've ever been his victim. Gwenewe yakuleeterako. Gandeeterako. But in the Sanyiga, because sometimes temusobola kulowooza kye kimu. Yakuyita state agent. Ntuula n'abali abatagala. Kakati naawe kye kimu ne kyali mu kulebolingaani Banjoman. So kitegeeza that is his modus operandi. That is how he operates. It was like that. That anyone who will sit with someone atali ku side eno, you are a sellout. But then the biggest problem is thinking that you're much more important than another person, abalala. Yet in the struggle, this struggle has started the very first time Museveni we yawamba. Abali bamuwakanya batandika. Tugenda tuwera buwezi. Tweyongerako bweyongezi. Naye nga baaliwo. Just that the number increasing. Okay. So buli omu ttaffaali gy'ateeka kebeera contribution. Gy'osanga nawe osangawo obusanzi. Hadn't the Semogereres contributed and they folded their hands, maybe ffe abajja generation ye yajja abana ba UID awo early 2000s awo maybe naffe twalize twali kirunga tuzenga mikono. So we have to acknowledge people ababadde mu struggle that they've contributed what they had to contribute. People have sacrificed whatever they sacrificed. Others, we have people who have even lost their lives. We have people who are rotting in prisons. We have people who have been kidnapped. We have people who have gone into exile. All those are contributions and they can never be equal. They can never be equal.